buno obucupa babuyita nkudi weebaka ki nga tozinye enkudi. Lil Pazzo omusajja watulunnabe iyi naye ebizibu nga bitandise mangu. Oluvannyuma lw'okwavinga oluyimba mu life ye mu career ye oli successful kubanga lubadde hit, kizibu kugamba muntu mbutamanyi luyimba lwe bayita nkudi naye ate n'obucupa bujjidde ku nkudi. Kati simanyi ki exactly kyabaddewo naye okusinza ku captions ez'enjawulo zendi mu kubeera nga ndaba ku kavidiyo kanene n'abali mu kubeera nga bakapostinga nti abantu balabika bakooye ennyimba ez'obuwemu kyezitasobola kubeera nga nzikiriza wano mu ggwanga erya Uganda. Uganda kula lyennyini eri Africa naye era ffe tuli team no stress. Ebitu stressinga byebyo birimu amakulu naye era bannayuganda tebabyagala, so ebitaba stressinga byebyo bitalina nnyo makulu kwegamba omuntu ng'ali stress free bo byebibakolera. Naye kigambibwa mbu yabadde tanaba nakubeera nga akuba nkudi munnanga akyali ku bulino obuyimba genda ogula emmotoka obucupa ne butandika okubeera nga bujja ne twebuuza musajja wattu Lil Pazzo bunnabe ate obucupa bwaki mbu abantu bandibeera nga batandise okoowa ennyimba ez'obuwemu n'okubawemula ate ng'enkudi sisuubira nti luyimba lwa buwemu okusinziira ku nnyini lwo engeri gyalwagalamu n'okusinziira engeri gyalunnyonnyolamu n'okusinziira ekitiibwa kyaluwa ye alabira ddala nga luyimba olulungi oluwedde emirimu. Mbu kozi mulimu ne overnight simanya bikimbwa akayimba ka gospel ako ssebo mbunera emikono bagiwanika eringa overnight mbu ekyo kikafuula aka gospel kayimba ka Mukama Katonda. Naye okusinza ku captions zensinza okubeera nga ndaba ku katambi kaneena nga bakuba Lil Pazzo obucupa kirabika mbu abantu bakooye ennyimba ez'obuwemu naye clarification tugenda beera nga tugifuna nino ku SMX Media nga gwe kyolina okola kiri kimu subscribing nga nyiga notification bell ebisigadde obitulekere tujja beera tukutuusaako updates neera nga gwe ajja osooka okubeera nga azifuna.